Oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 waabalukawo enjawukana mu kibiina ki Forum for Democratic Change ng'abakulembeze mu bifo eby'okuntikko mu kibiina kino balumiriza bannaabwe okukolagana ne President Museveni n'atuuka okubawa ensimbi abamu ze bagamba nti tezaali mu makubo malambulukufu. Embeera eno yaleetera bannakibiina kino okweyawulamu ne basalawo okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekyabwe kye baatuuma People's Front for Freedom, era bano bazze balwana bwezizingirire okulaba nti ekibiina kyabwe akakiiko k'ebyokulonda kakiwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijjudde. Twagala pulogulaamu zaffe zitambule bukwakku, naye Electoral Commission ekyatulemesezaamu ekyatusikatizzaamu. Kati oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myezi 9 nga bannakisinde kino batuuliridde akakiiko k'ebyokulonda okubawandiisa kyaddaaki olunaku lw'eggulu, PFF yakubiddwa mu kyapa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi n'akabonero kaabwe ak'essimu, ekintu ekyatadde akamwenyumwenyu ku bawagizi baakyo. So njagala kuyozayoza abaana PFF bonna gye bali nti okuva mu Gw'omunaana olugendo oluwanvu lwayo tulugusiza nga 13 Ogwokutaano bwe batutadde mu kyapa kya gavumenti ekikakasa nti ebiwandiiko byonna Electoral Commission ebiteeko giwa okuwandiisa ekibiina byaweddeyo era byonna nga bituufu. Kati etteeka ligigamba kubuulira bannayuganda nti abaayi ekibiina kino kiri mu kuwandiisa, era tukoleddeko naye omulimu kuba kati abantu ng'oggyeko ffe okwogera nabo bennyini balabako kabonero kaffe kala zaffe. Omwogezi w'ekibiina kino w'ekiseera era omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti bo babadde bamativu nti akakiiko k'ebyokulonda kabadde kateekeddwa okuwandiisa ekibiina kyabwe oluvannyuma lw'okutuukiriza buli kisaanyizo ekyali kyetaagisa. Saayinayo kubuusabuusa nti bagenda kutuwandiika kubanga abantu abamu ejanaga nti bajja bawandiika ate ye nga yeetegekera kwesimba ku bwa pulezidenti oba ku bwa MP. Lwaki olowooza nti basobola okuwandiika ku bwa pulezidenti oba MP ne weesimbawo nti ate ekibiina tebasobola kiwandiika? Wadde ng'ekibiina kino kiwandiisiddwa mu kiseera ng'ebibiina by'obufuzi ebisinga byatandise dde okwetegekera vaawompito wa 2026, Ssemujju agamba nti nabo beetegefu nnyo okuvuganya ku buli kifo ekyesimbwako mu ggwanga era n'asaba bannayuganda okubalindirira. Buli kifo ekyesimbwako mu Uganda tujja kisimbako omuntu. Bwe tunaategeregana ne bannaffe ne tusimbawo abantu awamu ebibiina byonna ebivuganya Museveni kye tusinga okwagala. Niba naati waliwo ntegeregana obusobozi obwesimba mu buli kifo ekyesimbwako mu Uganda tubulina. Ku mbeera y'ebyobufuzi egenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'ebitongole eby'ebyokwerinda bigenda mu maaso n'okulisa akakanja bannabyafuzi abali ku ludda oluvuganya, Ssemujju agamba nti bino si bya kubayigula ttama kubanga bye babaddemu ebbanga lyonna. Naye amaanyi gonna ge tulina tugenda gassa mu kukunga bannayuganda okulaba nga tuleetawo emirembe okuwangalya mu nsi yaffe nga teriimu bunkenke n'abantu kuwambibwa n'abantu kuteekebwa amakomera nga tebalina misango gye bazizza. So obuwanguzi buno twebaza bammemba. Mu mbeera eno twogeddeko n'omusomesa w'ebyobufuzi ku ssettendekero wa Kampala, Profesa Siraje Nsanja n'ategeeza nti okulwawo kw'akakiiko k'ebyokulonda okuwandiisa PFF ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyakuwaliriza bannakibiina kino okuwalampa olusozi Gambalagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Bajja kusangamu okusoomozebwa, okuteeka wamu ebikozesebwa, that is resources, okuteeka wamu ebyetaagibwa nga bakandidate oba abagenda okubakwatira fulaga, n'ekisinga obukulu okwanirizibwa ku banaafuna mu bantu kunaabeera kutya wakati mu katale k'ebibiina by'obufuzi ebimaze okubeera nti biriyo bingi. Nsanja atubuulidde ku ngeri ekibiina kino gye kisobola okufunamu obuganzi obw'amangu mu bannayuganda. Poliisi n'ebibiina ebiri mu luuyi oluvuganya enkola n'ennyaniriza gye bagenda okubawa yegenda okubeera nti no ejjuuliriza kinene nnyo oba bafuna obuwagizi obw'omuggundu obw'amangu oba basebengerera ne babuliraawo. Mu kwogerako n'amyuka pulezidenti wa FDC Najjana Nkumbi, Yusufu Nsibambi agamba nti bo tebalina buzibu bwonna ku kuwandiisibwa kw'ekibiina ki PFF wabula n'abasaba okukolera awamu baleme kubalaba nga bajja baabwe. Tubasabira bulungi. Twabadde n'ekizibu ku kala kubanga kala zaffe zibakozesezza, naye bwe twatudde mu lukiiko olufuzi abasinga obungi nga baga nti tuwakanye ekya kala, nze n'abalala abatonotono ne tuga nti tubaleke kubanga ffena tuli mu muzinzi gwe gumu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, agesigika.